Mu ssaza Buddu akabaate nate kagudde mu disitulikiti y'Ekyotera ekirwadde ekiteeberezebwa okuba ekya monkeypox kizinze ko banneekolera jange era bangi baddusiddwa mu malwaliro okufuna obujjanjabi. Sozi Ssekimpirwazi y'abirina. Mu nnaku bbiri abakyala bamanyiddwa nga banneeko abasukka 30 be baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo nga biwala ttaka nga kigambibwa nti bano bandibanga baasaabanye ekirwadde ekiteeberezebwa okuba monkeypox. Ambulance za gavumenti ssaako n'ez'obwannannyini nga kw'otadde n'omubaka w'essaza ly'Ekyotera John Paul Kwago Mpalanyi obudde ziddusa abakyala bano mu ddwaliro ery'Ekaliisizo ery'Ekakuuto ssaako n'ery'Ekasaleere Center 3 abantu bano okusobola okufuna obujjanjabi. Kigambibwa nti waliwo omusajja eyava mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo awateeberezebwa okuba nti ekirwadde kino gye kyasibuka ng'era abadde yafuna akayumba mwapangisa awo mu kitundu eky'Ekyotera. Olwo n'alyoka agenda mu maaso n'okwegaddanga n'abakyala bano ng'oba oli awo kyekyabaviiriddeko okusaabaana ekirwadde kino. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'Ekyotera Dr. Edward Muwanga alabudde bannakyotera kabaate kano era n'agamba nti bateekeddwa okufaayo ennyo okulaba nga beekingiriza ekirwadde kino kuba kiyinza okubafuukira ate ekyambika nate. Waliwo abantu mu Kyotera abaatutuukiridde nga balowooza nti bayinza okuba balina ekirwadde kino ekya mpox era ttiimu zaffe ez'abasawo ziri mu kubeekebejja babaggyeko n'essampu. Twongera okukubiriza bannakyotera okwewala ekirwadde kino ekya mpox era tubategeeza nti ekirwadde kino kiyita mu ngeri zezimu nga siriimu mwayita. Disitulikiti eno y'Ekyotera ezze efuna ebirwadde eby'enjawulo gamba ng'ekirwadde kya COVID-19 ekyagoyenye ebitundu bino nga kw'otadde n'ekirwadde ekyakavaamu ekimanyiddwa ng'ekyakooto nga kino nakyo kyanoga abantu abawerako kati ate na kino ekya monkeypox bwe kiba kizze oba nno babweraliikirivu bw'amaanyi. Ku lwa CBS FM radio y'obujjajja nze Ssekimpirwazi. Mu ssaza Kyaddondo ekibiina ky'obwannakiwo ekya Tasso ekimaze ebbanga nga kiri ku mulimu ogw'okulabirira n'okulondoola ssaako okubudaabuda abalina akawuka ka mukenenya kyeraliikiridde nti ekirwadde kino kyeraliikiridde olw'ekirwadde kino okuddamu okusitula enkundi mu kiseera kino ng'eddagala eriweeza akawuka ka mukenenya ate weeriri. Dr. Noreen Wanyana Kaleeba akaatiriza ebyo bw'abadde mu kujjukira omugenzi bba Christopher Kaleeba Ssembajjwe eyaleeta ekirowoozo eky'okutandika Tasso mu myaka egy'ekinaana. Mukyala Kaleeba nga y'omu ku baatandikawo Tasso bw'ati asabye gavumenti eddemu buto ewagira ebibiina by'abannakatemba ng'ekigendererwa kya kusomesa ggwanga lino ebikwata ku bulwadde obwo n'engeri y'okubwewala. Tulina okuwa amaanyi abo abeewaddeyo okukozesa ekyabatuukako okulaga abantu nti siriimu akwata abantu ba bulijjo. Bannaffe abalina akawuka beewaayo ne badda mu musana ne bagamba bannange nze saagala ekyantuukako omulala kimutuukeko. Ne tubayamba ffe nga Tasso ne tukola drama groups ne bagendanga mu community ne bayimba ne baleeta poems ne bakosa language abantu gye bategeera mu community. Abantu baffe baagala nnyo okubeera entertain naye oba ng'okozesa entertainment ng'obawa message eyo kati tetugyagirina. Wanyana era asabye minisitule y'ekikola ky'abantu eddemu buto okuteekawo embalirira ey'okuvujjirira ebitongole ebiri ku mulimu gw'okulwanyisa akawuka nga tebeesigamye ku buyambi buva mu mawanga g'abazungu. Ssente wa disitulikiti wa Kiso Dr. Matiano Ngabwanika naye asiimye omulimu ogukolebwa Tasso mu kukendeeza ku muwendo gw'abafa akawuka ka mukenenya n'asaba ekitongole kino okukwatagana ne disitulikiti baddemu okuzuukusa kaweefube okulwanyisa akawuka. Tweyanza nnyo olwa initiative eno naye nsaba Maama Kaleeba ne ttiimu yo kwatagane butereevu ne ofisiya. Abantu bwe wabeerawo success stories tebamanya gye ziva kubanga singa teyali Tasso n'ebitongole ebyefaananyiza bwe singa tetunnatuukawe. N'olwekyo tuli wano okujaguza olw'obulamu bw'abantu abalamu muve ku baafa naye abantu abalamu kati balamu lwa Kaleeba ne bw'atyo ssentebe Matiano Ngabwanika ajjukizza nti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II yateekawo omulamu gw'okulwanyisa ekirwadde kino kituuke okufumwa mu mwaka 2003 bw'atyo n'asaba bannayuganda bonna bongere okuwagira kaweefube oyo. Mu ssaza Buddu ng'eggye lya UPDF lyeteekerateekera okujaguza olunaku lwa Terahesita abajaasi bataddewo ebikujjuko ekalungu mmotoka ya president bataddewo ekijjukizo ekalungu mmotoka ya president Yoweri Museveni bwe yafiira mu biseera eby'olutalo. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru abirina.
Ekijjukizo kino aba UPDF bakitadde Katigondo ku luguudo oluva Viramali okudda mu disitulikiti y'e Gomba nga mu kitundu kino eky'e Katigondo RDC wa Kalungu Dr. Pade Kayondo ategeezezza nti aba UPDF basazeewo bakiteeke wano olw'okuba nti Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa mu lutalo olwamuleeta mu buyinza bwe yali agenda e Kabamba yayita mu luguudo luno era nti emmotoka ye yafiira wano e Katigondo nga gamwesibye kigambibwa nti yalwawo okutuuka e Kabamba okuwa ebiragiro nga kino kyaviirako omujaasi General Eritu Mwine okufuna obuzibu obwatwala eriiso lye ng'ebikujjuko ebya ttale 6 mu disitulikiti y'e Kalungu bagenda kubitongoza olunaku olw'enkya ekyamulibwa ku kisaawe era ezimu ku nteekateeka ezikoleddwa mu kujaguza ttale 6 mu disitulikiti y'e Kalungu mulimu okubangula abakulembeze naddala ab'abavubuka ng'enteekateeka eno eteereddwa kyamusansala era abajaasi kitegeerekese nti bagenda kukola bulungi bwansi mu bitundu bya disitulikiti y'e Kalungu ebitali bimu saako okuwa bannakalungu obujjanjabi ku bwereere era abajaasi bagenda kugaba ebitanda abakyala kwe bazaalira mu ddwaliro ery'Ekiti ne Kasambya saako okutongoza ennyumba ez'abasawo UPDF gye ze yamaliriza ku ddwaliro ebbulakati n'enteekateeka endala nnyingi era RDC Dr. Pade Kayondo ategeezezza nti eggye lya UPDF gye ly'abantu bw'atyo kwe kusaba bannakalungu bawa abajaasi bano obuwagizi bonna eyo gye bagenda okuyita. Abatuuze okusinga tubasaba beenyigire mu bigenda okukolebwa tuwe abantu bano obuwagizi baleme kujja kulongoosa ate bokka nga be balongoosa. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsuubuga Muzaffaaru e Kalungu mu Buddu. Nga tukyali mu Buddu nate bannamagye nga beeteekerateekera okukuza olunaku lwabwe lwa ttale 6 ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujja. Kasasa mu disitulikiti y'Ekyotera bamaliriza okuzimba n'okuddaabiriza ebintu eby'enjawulo ng'akabonerako okuddiza ku bannayuganda. Omubaka wa gavumenti Ekyotera Apollo Mugume agambye nti ebimu biwedde okuddaabirizibwa nga kwe kuli amalwaliro kaabuyonjo n'amasomero kwe kukunga bannakyotera babeeyo mu bungi. Olwekyo tubasaba wajja kubawo okulongoosa okudduka emisinde abamanyi kudduka weebali n'olwekyo abamanyi kudduka twagala tujja kusimbula wano Kasambya ennaku z'omwezi nga 4. Ssentebe wa NRM Ekyotera nga minisita omubeezi w'ebyensimbi avunaanyizibwa ku bibiina by'obwegassi Hajji Haruna Kyerune Kasolo agambye nti mu kiseera kino bafunyeemu nnyo olw'ebintu amagye bye gakoze mu disitulikiti eyo neeyama buli kitundu okubateerawo mu mmotoka. President Museveni yatuwadde omukisa tugenda kukuza olunaku lw'amagye mu Gwokubiri ng'ennaku z'omwezi mukaaga wano e Kasasa. Mulowooza ekyo kyazze kyokka? Mulowooza nti kyereese kyokka baaba? Kaakati olunaku lw'amagye tugenda kulukuza naye tufunyeemu ebintu bingi. Mu nsaza Mawokota abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Empigi basanyufu olw'omuwendo gw'abayizi abagudde ebigezo ebyo okukendeera. Omusasi waffe Patrick Serugo yabirina. Akulira ebyenjigiriza kakiiko akafuzi aka disitulikiti y'Empigi Sendyo wa Francis ategeeza CBS nti okwawukanako n'emyaka egiwedde guno gwe mulundi ogwasoose disitulikiti y'Empigi okufuna first grades ennyingi nti olw'okuba mu bigezo by'omwaka ogwedde 2024 Mpigi yafunye first grades 1,255 ku mugatte ogw'abayizi 1,379 so nga ate mu bigezo by'omwaka 2023 Mpigi yafuna first grades 1,024. Sendyo wa Francis asinzidde ku kitebe kya disitulikiti y'Empigi n'agattako nti n'abayizi abayitidde mu ddaala eryokubiri beeyongedde obungi mu disitulikiti y'Empigi nti olw'okuba baabadde 6,294 nti nga n'omuwendo gw'abayizi abaagudde ebigezo gwabadde mutono ddala. Sendyo waagasseeko nti disitulikiti y'Empigi okuba n'omuwendo gw'abayizi 365 abaagwa ebigezo mu mwaka ogwo 2024 ng'ate abaagwa ebigezo mu mwaka gwa 2023 baali 642 kabonero akalaga nti disitulikiti yakoze bulungi. Ebyo nga bikyali awo omukulu w'essomero erya Bonna Basome erya Kyetuume Church of Uganda Primary School mu Ggombala y'Empenja mu disitulikiti y'e Gomba Kironde Peter agambye nti musanyufu olw'ebyavudde mu bigezo by'abayizi b'essomero eryo ng'ono agambye nti wadde essomero eryo teryafunye wadde ne first grade n'emu nerifuna second grade 36 ku bayizi 46 be baatuuza
agambye nti okusinziira ku mbeera eri mu masomero ga bonna basome abayizi abo bakoledde eddala bulungi. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo.